essanyu jerere nga King Saha wamu ne taata we bakyaddeko wali eggayaza Emagere mu State House ew'omukulu the Ghetto Gladiator omubanda wa Kabaka Principal His Excellency the President of the National Unity Platform omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Bobi Wine begeeza mu ensonga ez'enjawulo era nga bakutegeeza libadde essanyu jerere era nga mu bigambo bya King Saha agamba nti kibadde nga kirooto kya taata we okubeera nga ate amutwalako era amuyaayaanidde ebbanga lyonna nga agezako okubeera nga ate amugamba mutwaleyoko ewa His Excellency Bobi Wine babeere nga ate bawayawayamuko nawe kityo azezimu ku nsonga ezamuleetedde okubeera nga ate atwalayo taata we yasazeyo Babi Kyagulanyi wamu n'abaana bonna era nga katambi kalina mu maaso awo ngenda kubeera nga ate kakuzanyira osobola okubeera nga ate olaba biki ebyasobodde okubeera nga ate abibeerayo side eyo ate binawo okugireka akatambi akongera kubeera ate kuzzaako akatambi k'omukyala amanyikiddwa nga Achenge era nga ono yabadde ambassador w'eggwanga to Uganda side awo e Canada yadipotingiddwa era nga yatuuse bulungi nnyo mu ggwanga lyattu Uganda gw'atamanyi kigenda maaso omukyala ono yasanga abaana ba National Unity Platform nga bagezako okubeera nga tebeekalakaasa olw'ebyo ebitatambula bulungi mu ggwanga lyattu Uganda n'agezako okubeera nga ate abayimiriza era ng'agamba nti balimba bagezako okubeera nga tebasiiga Uganda nziro so abazungu bano olwalaba akatambi kano ne bagamba nedda nnyabo tekijja kubeera nga tekikola bwe kityo ffe eggwanga lyaffe liri free buli muntu yenna ayinedde okubeera nga teyeekalakaasa olw'ebyo byewawulira ebitatambula bulungi so zezimu ku nsonga ezasobodde okubeera nga ate zimuleetera okubeera nga ate akomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda abaana kye bamukola nga bwe nkutegeeza bagezako okubeera nga ate boogera bino nabiri era ng'ebigambo byongedde okubeera nga tebitambula ngenda kubeera nga tekuterawo akatambi ako osobola okubeera nga teolaba biki ebigenda mu maaso side eyo likinga video sharingirako abalala comment section eri open era nga naawe webeera nga ate weetaba butereevu mu conversation tuulawo wansi awo endowooza egulowooza ki ku nsonga zino ate nawe kubeera nga ate osubscribing subscribe ka notification bell kakoneko ate tutambule wamu ffenna of course temuvaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi Nzei. Eso kula ono tuwavuko dio obukozesa. Ambassador wa Uganda e Canada ezzike lyakuluma era weerumisa wekka embwa tosobola kusanga wali mulema ate gwe n'ofunyizaawo engalo era tosobola kusanga bantu bafiiriddwako omuntu waabwe nga baaziirana ate gwe n'obabuuza wa ewasangibwa disco njagala kgenda kuzinamu era tosobola kubeera mukyala alimu ku magezi n'ogenda ku honeymoon oluvannyuma lw'embaga yo n'ebbaawo ate n'ovaayo enkeera n'olimba abantu nti oli vagini ogenze muleeba ovuddeyo oli maama era ng'ozadde bebi ate n'ogamba abantu nze seegattangako na musajja yenna era ndi vagini n'omwana ayise mu kamwa obeerako ekikyamu. Ruth Acheng embwa yakuluma. Singa nange nazaala omwana alina obwongo bwa Edmuzaya ono bw'agataliiko kino nange nandyesumyeko. Bannayuganda, nze naawe tunakkiriziganya nti waliwo abantu abali mu woofiisi nga tebeetaaga kubeeramu. Si lwakuba nti tebaasoma wabula nga baasoma nnyo, wabula olw'okubanga tebasobola kubala mbeera era tebamanyi ddi bwe balina kukozesa bigambo ki oba mu kifo ki balina kweyisa batya. Bannayuganda, osanze omulema oba abalema engalo n'ebigere byabwe byakutukako olw'ekirwadde kye bayita ekigenge ate gwe n'ojja n'obeewaanirako
nga bw'oyambala engatto ennungi oba nga bw'olina engalo ezimalayo. Abantu abo wadde tebasobola kukukwata kuba engalo zaakutukako, basobola okukola kyonna kye basobodde aga Katonda balabe nga bakwesasuza. Osanze abantu bakaaba, baaziirana, omuntu waabwe abafuddeko, omuntu waabwe ali mu kkomera, tebamanyi muntu waabwe gy'ali. Ate gwe nojja n'obabuuza, bannange disco esangibwako ludda wa, njagala kuzinamu, ndudde okuzina. Omuntu waabwe ali mu kkomera, tebamanyi gy'ali. Gwe nojja n'oba, bannange omuntu wammwe ye yeewamba asobole okufuna asayiramu. Obeera waakakyogera, enkeera gavumenti yo gy'oweereza era yakusindika mu ofiisi ennene y'obwambasada n'ereeta omuntu gwe wagambye nti yeewamba, ne bamuteeka mu kkooti. Yeewambira mu kkooti za Uganda ate nga military amagye oba institution esinga okuweebwa ekitiibwa yeemuleese. Nnyabo Ruth Aceng, ambasada wa Canada, omuntu oyo akireewo kivumbi yeewambirawo okusobola okufuna asayiramu. Kitegeeza wakola omulimu gavumenti gwetaakutuma, era kitegeeza oli incompetent okutuula mu ofiisi eyo, era kiba kitegeeza oswaza eggwanga mu nsi eyo gye babeera bakusindise. Tomanyi kitambula mu nsi, tomanyi kyakukola. Kuba singa Edimizaya mbeera nze bwe mba ngenda okusisinkana abeekalakaasa ku misango ABCD, lwaki sisooka kukwatagana n'ababuyinza Uganda ne basooka bampa buliifu ne ndyoka nsisinkana abantu bano abali mu kkuba emiranga olw'okuba omuntu waabwe afudde? Ntandika nti okujja ku lumbe ne mbuuza abantu disco weeri ng'oli atudde wali alaba ku mulambo gwe ogw'omuntu we. Bannayuganda, omuntu gwe bayita ambasada yabeera face wa Uganda, yabeera ssekamu asooka owa Uganda, era yabeera ekifaananyi ekituufu mwolabira ensi ya Uganda. Lwe luba olutindo oluyunga ensi eyo ku Uganda. Kaakati we tubeera nga tulina Ruth Aceng asobola okutunula mu kamera n'agamba nti abantu bano beewamba basobola okufuna asylum, enkeera ne babaleeta mu kkooti. Mu butuufu tasaana na kugobwa ku mulimu gwe gw'obwambasada, wabula yasaana okurizayininga kubanga abeera addukanye mu ngoye ze. Agenze yeeyolezza engoye ze, azengololedde, azeeteredde ku mubiri, kyokka ate n'amala n'azipamamu. Kiba kikkakatako obutatambula mu bantu ng'owunya amazi. Ekyamazima ye ggwe abeera yeerumisizza ezzike. Embwa ogirabye endalu ate gwe n'ogiyimirira mu maaso kubanga ogamba nti eyo embwa ekyagisuula eddalu si ndwadde. Oluba okkuluma ate n'ojja n'ogamba abantu nti wafunye obulwadde bayita rabies. Ruth Aceng, amazima you are a disgrace eri NRM gye mpagira. President Museveni, abantu abamu obasindika mu nsi zino naye ng'ate basaana kubeera ba representative ba bitundu nga Kalamojja ewali abagwagwa. President Museveni, abantu bwe balonda ku bwambasada ye gwe abeerondera oba bakusindikira basindikire? Bannayuganda, nze nnina ekizibu ne bambasada naddala abalipresenting ensi yange Uganda era abalipresentinga ekifaananyi kya NRM nze gye mpagira oba okurepresentinga President Museveni gwe mpagira. Kubanga olumu nagenda ku embassy ya Uganda e Denmark, nali nina ebintu tteyo nga munnayuganda. Nagwawo ekigo nga nsisinkanyeyo omuyindi nga ambasada nga talina lulimi lwonna olwa Uganda lw'amanyi, wabula amanyi
Luzungu na nnimi zaabwe era nga talina kitundu kya Uganda kyonna ky'amanyi okuddako waasula. Nagaana okunkolako era nenzija nembeera whistleblower. Allah n'ayamba ne bawulira eddoboozi lyange, ambasada ne bamukyusa ne bamutwala e Bungereza ave mu territory za Edimezaya. Kkiriza obagaana omuntu alonda bambasada be basindika mu nsi ez'enjawulo bakola omulimu munene nnyo okuvumaganya President Museveni. Ambasada Ruth Acheng statement gye yakola ku musajja gwe bayita Akireewo Kivumbi yali esuula ensi yange Uganda nga statement eyo esiiga ettosi ekibiina ky'empagira eky'NRM nga statement eyo esiiga ettosi President Museveni eyamuwa omulimu guli. Kiki ekyakugaana ambasada obeera muntu wa buvunaanyizibwa? Kiki ekyakugaana okolaboratinga n'omwogezi w'amagye e Uganda? Omubuuzeeko nga tonnaba kusisinkana beekalakaasi. Ambasada oyambala otya engoye n'ogenda mu kinabiro n'oyambala engoye zo olwa yero olurepresentinga kala eya NRM n'oyimirira ku street naawe noweegatta ku beekalakaasi naawe n'otandika okwekalakaasa nti aba-NUP bali mu kwekalakaasa nange kaŋŋende nfuneyo abawagira NRM ngende nange kukuba neekalakaasa. Kitegeeza oli mu kuzannya byabufuzi mu nsi ey'obuvunaanyizibwa nga Canada ng'ate mu butuufu ebyobufuzi olina bizannyira kalangaalo ewali abajega abatunuulira yero ne bagirabanga kale yava mu ggulu. Bannayuganda njagala mbategeeze nze wadde ndi wa NRM naye siwagira stupidity era saagala stupidity. Bw'abeera ng'omanyi omuntu yakwatibwa vaayo kale kola PRO nga ambasada olage nti nno omuntu yakwatibwa oba tomanyi gy'ali terajja kukubuuza tetumanyi gy'ali oba tumunoonya. Statement ya bigambo bibiri, tumunoonya oba tetumanyi gy'ali. Naye gwe tosobola kuvaayo n'okola statement ng'olinga alina obukakafu nti omwana oyo, omusajja oyo, omukyala oyo, abantu abo beewamba basobole okufuna asayiramu. Asayiramu bagifunira Nansana gye baamukwatira. Omuntu gwe baakwata mu broad daylight nga abantu bonna balaba. Kiba kitegeeza nti nno ye yeewambye. Omwana wa NUP yakola atya okufuna emmotoka y'amagye yamukwata? Twalaba omuvubuka omusajja oyo Kivumbi Akireewo nga bamututte mu makaaga okumwaza baamwaliza ku kamera nange ali Sweden nakiraba atalina ofiisi yonna gye ndimu ku lwa gavumenti. Kyokka ggwe ne wayita ennaku 3 nga bamaze okutulaga nti amagye ge galina omuntu oyo bamututte ne makaaga okumwaza igwe nojja n'okola statement nti oli yeewamba. Kiba kitegeeza wavudde mu buliri bwo nebbaawo n'ogenda okole ku nsonga ez'eggwanga. Bannayuganda, omuntu gwe bayita ambasada abeera wa buvunaanyizibwa okusinga member of parliament, kubanga ambasada ye abeera alipresentinga nsi nnamba era lwe lubeera olutindo lw'ensi ku nsi nti Canada to Uganda. Naye ate member of parliament alipresentinga constituency nga constituency ezimu zirimu abantu 1,000. Kitegeeza tekitegeezangako nti no buli mu member of parliament ategeera. Waliwo abantu abasaana okubeera mu bwerusi. President Museveni oba abantu abalondebwa ambassadors abo mbasaba ngaze Edimiza yalumirirwa NRM era omuwagizi wa President Museveni ayagala Uganda. Bambasada ababa balondebwa baviire ddala mu nsi ezo. Tulina bannayuganda ababadde mu Amerika nga bamanyi bulungi nnyo kalica ya Amerika, bamanyi bulungi amateeka ga Amerika naye nga bannayuganda ate nga baasoma bayivu. Abo bwe mbamulondamu
omuntu omu mu obwambasada. Tulina abantu abali e Bungereza, abali e Canada, nga bamanyi culture, bamanyi ennimi zaayo, oluzungu lwayo balwogera bulungi, bakwatagana kwegamba bagoberera amateeka, basomeddeeyo ng'ensi yonna bagimanyi, kyokka ng'ate bannayuganda era nga bayivu. Abo be mubeera mulonda ku ambasada. Kiruma wano mu Schengen n'ojja omuntu emitiyana ku lw'okuba nti muwagizi wa Pulezidenti Museveni oba NRM oba kaada ne mumuleeta mu nsi zino eza Schengen nga zino ensi zoogera nnimi zaazo tizoogera luzungu. Enneeyisa ndala. Naye ng'ate ne mu zino ensi mulimu abawagizi ba Pulezidenti Museveni kati nga nze ndi Sweden. Nze nze munnayuganda avaayo mu bantu bano abali e Bulaaya agamba ndi muwagizi wa Pulezidenti Museveni. Nga bannayuganda abo bayivu bamanyi ennimi z'ensi ezo, bamanyi culture z'ensi ezo, ate nga baasomera mu nsi ezo, bamanyi buli wamu, bamanyi bannayuganda olusi bonna abali mu nsi ezo. Nga lwaki omuntu oyo tomuwa bwambasada ate nga muyivu? Kati for example Edimizaya, nze nsomedde Sweden, njogera Oluswidi, njogera Oludenishi, njogera Olufinirandi, njogera Olunorway, naye ate njogera Oluzungu, mmanyi olulimi lw'eka. Almost buli munnayuganda ali mu nsi ezo ze njogeddemu ze bayita Scandinavia, almost mumanyi era naye ammanyi. Mmanyi culture ez'ensi zino, olw'ensi nzitambudde, mwembeera mwenkolera. Ndi munnayuganda, ndi muyivu, nga lwaki tompa bwambasada okusinga lw'ogenda ekitigumu ojjeyo ambasada oluusi atalinnyangana ku nnyonyi n'atuuka mu nsi bamutadde Denmark atukulembere, tamanyi lulimi lwonna lugatta nsi zino, tamanyi na luzungu lwogerwa mu nsi zino, talina kyamanyi wadde kakali kyakonna, wabula nti ku lw'okuba eri asudiya NRM. Ebyo bye bitunyiiza. Kati Edimizaya singa nze mbadde ambasada w'e Canada sandiyokeza bwe nti nandikutte akasimu kange nenkubira gwe kikwatako e Uganda omwogezi w'amagye ne mugamba nti ngenda kusinkana abeekalakasi bano oluzamba kutte ntya. Mwebuuze ku bantu. Naye mutuleetera abantu mbu bambala obusuuti. Zino ensi tezaagala busuuti. Masuuti gaabwe simanyi ayambala nnyo, simanyi yeyisanga omudiplomaati. Eno mu nsi kati Sweden osanga Prime Minister nga tuli naye kagaali ali ku kkubo naawe oli ku kkubo, akasotta naawe okasotta, otuuyanye naye atuuyanye, nga temuli mu sipooti, wabula muntu agenda ku mirimu gye nga yambadde ebipule bye, musinkanye maduuka yambadde ebipule bye. Ebyo ebya diplomasi simanyi bambala makooti, simanyi bambala biki, bikola Uganda. Diplomasi abeera mu mutwe. Pulezidenti Museveni ke kaseera okyuse ku bantu bano abeefuula bamwambala luzungu, emirimu gikwase kuffe bwe muyita abayaayi. Olabe Edimizaya ekifaananyi kye nnaakola eri Uganda gye munaaba mu nsindise. Naye gwe noddira omuntu kati wuyo ensi namba ekulaze nti she's a disgrace. Ekintu kino kiba tekiri kwa Kyenga, kiba kiri ku ggwe eyamwapointinga. Gwe babeera bavumye in actual sense. Naye nga lwaki ekikuvumya ate nga wakola omulimu gwo, gwe n'olowooza nti nno asa n'omulimu ogwo. Pulezidenti Museveni naawe alonda ba ambassadors, abantu bano abamu bakozesa ebipapula ebijingirire. Naye ffe ebintu ebyaffe byeyogerera mu nsi ze tusomeddemu tebakkiriza forgery. Ennimi ze tuzimanyi, culture tumumanyi. Bannayuganda bonna bwe bali babeera bakumanyi naawe bamanyi olulimi lwe boogera olumanyi. Ne mukwata muti omuyindi ne mumusindika e Denmark abeere ambasada akiikirira ba Edimizaya. Olwo abantu abagenda mu ofisi abataasoma batamanyi luzungu nga boogera boogezi nnimi za wano. Yensonga sometimes lwaki olaba ensi yange Uganda is misrepresented, kubanga twasindika abantu abafu. Uganda tulina emiliyoni z'abantu ezisukka mu 5. Uganda tulina abantu abali mu nsi zino eza diaspora, buli nsi tulinamu abantu abasukka omutwalo.
President Museveni obeera otuvumye nnyo. Igwalonda akola screening y'abambasada mubeera mutuvuluze nnyo. Ife ababeera mu nsi zino ne mutuleetera omuntu atalinnyanga nako mu nsi zino. Dwasoose okufuna appointment dwe yesunga okukwata famire yagitwale mu nsi ezo. Kati omuntu atamanyi Ludeni, atamanyi Luswidi, atamanyi Lufinsi, atamanyi Lunorwegian, atamanyi kwegamba ensi zino ezaffe, agenda kutukiikirira, agenda kumatiza ati abagagga bagende mu nsi Uganda babeereko bye bakola. Kuba tamanyi nnimi kijja kumwetagisa okubeera ne interpreter. Naye nze Eddie Mizaya omugagga ajja kujja oba kampani gye nze njimatize nga tuwogera lulimi lwaffe Oluswidi. Bwe bakyuka ne badda mu Ludeni nga nduyuwa, bwe bakyuka ne badda mu Norwegian nga nduyuwa, Olufinsi nga nduyuwa, Olungereza nga nduyuwa. Naye mmwe ne mutuleeterawo abantu nti kubanga simanyi ono muganda wa gundi akola mu ofiisi bweti. Kati byebyo ambasada ogenda otya kukuba ne weekalakaasa nga nange Eddie Mizaya sobola genda kwekalakaasa nga ate ambasada olina rights eziyita abeekalakaasa bo ne bajja mu ofiisi yo nga gwe president representative mu nsi eyo n'otandika okwogera ebyakasale. Ambasada Ruth Achenge Wayocha ezzike lyakuluma nga amagye gaakutta omusajja ne gamuteeka mu maka ge ku kamera nga bakola search. N'otosobola kulaba kugoberera biri mu nsi yo ne wayita ennaku bbiri n'ojja n'ogamba yeewamba nga amagye gaamutulaze, amagye gaakakasiza nti be bamulina. Kati kitegeeza ebintu by'oyogera by'obadde orepresentingira ensi yange obijja mu kitanda n'ebbaawo. Nze ndi NRM naye amubita somehow. Abantu abatayina n'otunuulira omuntu atalina wadde audience, omuntu atasobola kumatiza wadde abantu abataano, omuntu atasobola kufolowingibwa wadde abantu abataano, be balina ssente mu NRM, be bakola emirimu emisavu. President Museveni is not a bad person, I tell you people. NRM simbi naye abantu be bawa emirimu. Akatiba ke bakozesa okulonda abantu be bawa emirimu be balina ekizibu ku mitwe, be batayagala President Museveni era be batayagala NRM. NUP oba opposition eyambye nnyo NRM okutulaga ensobi ezirimu, naye bali abali mu office tebagala kuziva mbagamba tetulina gereeteraka Eddie Mizaya ako kuba tekambala masuuti, simanyi akasajja ako kalina nnyo amazima. No, President Museveni musajja wa mazima naye abantu be bawa emirimu. Mwani abagambako nti n'okubeera ambasada oyambala masuuti. Zino ensi zikulaakulanye otuuka parliament ya wano ng'etudde eye Sweden egabira Uganda obuyambi n'otulabamu omuntu n'ogwayambadde suuti naye nga bonna ba parliamentarian era ne bateesa ebitawala eggwanga mu maaso naye nga tewaliwo n'omu aleese kasuuti kubanga essuuti lugoye. Teriyo kosi gye basomesa nti no basomesezza okwambala essuuti nti oli ali qualified mu kwambala suuti. Tunuulire Uganda atawanya President Museveni Bobi Wine amasuuti agazzeemu kati naye ng'ayagala okubuguyaza abantu nti abantu okubeera wakabe oyambala amasuuti kuba kyekiri Uganda. Tunulira babebe ekkulu bakamiliyoni ba Eddie Kenza basinga okubeera abantu abaakabi abatunze eggwanga tebambala masuuti. Ne bonna abambala obusuuti e Uganda be babbi, be bafere, be boogera ebitatuuse. Okuluutya statement nti omuntu yeewambye ng'ate amagye g'olipresentingira mu nsi eyo. President Museveni g'olipresentinga eggwanga ly'olipresenting lyakutta omuntu mu mateeka ne limutwala mu maka ge bamukoleko saaki era ne bamulaga ensi tebakikoze mu bubba. Ambasada kitegeeza togoberera na mawulire gali mu nsi yo. Osaanye okubeera ambasada nga tobalina what happens in your country. Okusiiga akazigo pyara kirungi naye kikole mu time entuufu. Vayo gambe bannange naffe tumunoonya. Vayo gambe nti ab'ebitongole by'okwerinda Uganda bakola omulimu gwabwe. Toyogera by'otamanyi olw'okuba wagwa mu kalulu.
ne baagala okunyiga ebiwundu nti bakuwa obwambasada ate bakuwa ekifo ekisinga obunene ng'osaana kubeera na LC1 kansala. I'm tired. Muswaziza nnyo President Museveni mu nsi ze. Ekifaananyi kya President Museveni mukiteekako ettaka, NRM mugikubirako ettaka ng'ate abantu abagezi mwetuli.